Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mangu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. We are coming to the end of this particular month, that is the 29th day of July 2024. Abaganda bagamba ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Kasambula omwaka 2024. Mbaniriza nnyo bonna we musinzidde okubanga mutulaba enkya y'olunaku olwaleero ne mbeebaza okuteekamu ensimbi zammwe, okuteekamu akadde kammwe okubanga mutulaba olunaku luno olwaleero. Tusaba okutusonyiwako ku lw'okutuukamu a bit late, technical issues zibeerawo wano nawali, naye ekirungi kiri nti tutuuse era ffe twasalawo okubanga tutandika amakyago nga tukubulira ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga, naawe osobole okubanga okola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi. Nyamanyaza Edgar Matthew Karuhanga mbeerawo wano buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano, tandika ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ezakalasa mayanzi. Buli lunaku olwa Monday mukimanyi twegattibwako munnabyabufuzi ava mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform, ate ng'ensangi zino abadde yatandika ekisinde kye kyasuubira nti kigenda kuba nga kiyamba okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Omwami oyo ye General Mosaes Bigirwa, oba osobola okumuyita revolutionary leader Mosaes Bigirwa, bw'atyo bw'atera okuba nga yeeyita. Olunaku olwaleero tugenda kusinziira ku nsonga ezibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga mu kano akaseera. Tujja tandikirako ndooza ku kwekalakaasa okubadde kugenda mu maaso wiiki ewedde. Twalaba okwekalakaasa ku lunaku lwali lwakubiri, bannayuganda ab'enjawulo baavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe eri engeri gye bagamba nti eggwanga litwaliddwamu, naddala ng'otuuka ku nsonga y'obuli bw'enguzi oba kye waliise corruption. So olunaku olwaleero tugenda kusinziira ku nsonga eyo, twogereko ne bigenda mu maaso wabweru w'eggwanga. Tulinayo obukulembeze obujja, omukyala Kamala Harris eyali omumyuka w'omwami Joe Biden yamaze dda okuba nga awandibwako eddusa okuba nga yagenda okukwata tiketi ey'ekibiina kino ekya Democratic Party mu kalulu akagenda okuba nga kajja mu mwezi gwa Museenene omwaka guno gwennyini. So kino kitegeeza ki eri politics wa America, naddala ng'omukyala ono mukyala muddugavu ate nga mukyala okuba nga agenda kujja ku ntebe ya America. Teri mukyala yenna we twogerera mu myaka egiwera bukyanga US efuna bwetwaze ndooza mwaka gwali gwa 1776 omwezi gwali gwa Kasambula, ennaku z'omwezi zaali 4 abasajja Abamerika abo baafuna independence okuva ku ggwanga eryo erya Bungereza. Naye okuva olwo paka mu 2024 tewali mukulembeze wa America yali azze nga mukyala. Abasinga bonna badde baami. In fact omuntu yakolako record ey'enjawulo ye mwami Barack Obama eyajja nga muddugavu naye n'asobola okuba nga afuga eggwanga eryo erya United States of America. So olunaku olwaleero tujja kwogera ku nsonga ezo n'ensonga nnyingi ddala ddala. Gwe kyolina okukola kwe kutuweereza ku bubaka bwo, weereza ekibuuzo ky'olina oba weereza comment yo. Tuli ku mikutu egy'enjawulo at Digital TV,
Facebook kwetuli, ku YouTube kwetuli, ku Twitter wetuli @Digitalk TV. Era osobola n'otusanga ku mukutu @The Alternative Uganda. Eyo page eri ku mukutu gwa Facebook ne ku mukutu gwa Twitter. Oba osobola okutulaba icon yaffe yo flag ya Uganda. So osobola okubanga otuweereza message n'otuweereza obubaka bwonna bw'oyagala tujja kubanga tukuddamu oba nga respondinga eri obubaka bwo obwo bwennyini. Nga tetunayingirako mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero, nnyina amazaalibwa ag'abantu genjagala okubanga tujaguliza wamu nabo. Tuyinawo omwami George William Mukose olunaku olwaleero ajaguza amazaalibwa ge. Happy birthday George William Mukose. Oli mulabi waffe wano ku Digitalk TV, tukwagaliza ebirungi byonna naddala ng'oli mu kubanga ojaguza obanga oweza omwaka omulala. Omukyala omulala gwe tulina y'omukyala Carol Namutebi. Carol Namutebi atulaba nnyo era njagala okutwala guno omukisa okukwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo ddala. Tukusaba weeyongere okubanga onyumirwa obulamu mu mwaka guno omujja gw'oyingiddemu omukyala Namutebi, era nga tukwagaliza buli kirungi kyonna ekiri mu nsi eno. So omukyala Carol Namutebi olunaku olwaleero is her birthday, so we wish you a happy birthday. Thank you so much. Kati tugendeko ndowooza mu mawulire agagenda maaso mu ggwanga. Wiiki eweddeeyo nga bwe mbagambye nga tutandika, waliwo abantu ab'enjawulo abagenze nga balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti eno nga bagamba ekizibu ky'obuli bw'enguzi oba kitwaliisa obubbi mu gavumenti bweyongeredde ddala, era bagamba nti tebagenda kubanga babukkiriza nga bannayuganda. Baateekawo deeti y'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini, era yali Tuesday ewedde. Abantu baagenda ne beekumamu omuliro ne bagenda ku street nga balaga obutali bumativu bwabwe. Tebeekumamu muliro mu mbeera mbi, naye beekumamu ndowooza baali balaga obutali bumativu bwabwe mu mbeera ey'emirembe. Era twalaba abantu bangi ab'enjawulo abakunukkiriza mu 100 be baakwatibwa ne bateekebwa ku poliisi ez'enjawulo. Mu bano mwalimu bannamawulire, mwalimu bannayuganda aba bulijjo, mwalimu ba activists, mwalimu ba politicians, mwalimu abayimbi, mwalimu ba celebrities, mwalimu abantu ab'enjawulo nga balaga obutali bumativu bwabwe. Abantu be bakakwatako ndowooza nkugambe basukka ne mu 100 we twogerera, naye nga mulimu abantu nga ba Pfizer Fabs, ono nno omukozi wa ku TV, akola ku TV emu ne ku radio emu, munnamawulire ow'ekinyuso ekyenjawulo yakwatibwa awamu ne ku bantu abalala be tutasobola kubanga twatikiriza amannya. Abantu bano bakwatibwa era ne bateekebwa mu kooti wali, era we twogerera ng'olunaku olw'enkya bagenda kuddayo babitebye, era bagenda kubanga bawulira bail applications zaabwe. Bano no baateekebwako omusango gw'okubeera public nuisance, kyekisooka, ne babateekako n'omusango gwa idle and disorderly. Omusango gwo nali mmanyi ensangi zino tegukyali legally binding ekiri awo, kubanga ekyebuzibwa how do you define idle and disorderly yali yasinga okubeera nga subject of discussion. Odefining otya n'ogamba ono ali idle ate ali disorderly. So yegimu ku misango gye babateekako abamu ku abo abakwatibwa n'omukyala Pfizer Fabs. Naye mulimu n'abantu ab'enjawulo. Nzijukira wali abantu abakwatibwa downtown mu kibuga wakati, abaasookera ddala okukwatibwa mulimu omwami Habibu Buwembo. Habibu Buwembo munnabyabufuzi ate mulwanyirizi wa ddembe, at least bw'atyo bw'agamba, naye nga yeesimbyewo mu lubaga omwo emirundi mingi okubanga abakiikira mu Parliament, naddala ku tiketi ya FDC, Forum for Democratic Change. Naye paka kati omwami ono abantu b'erubaga tebannaba kubanga bamuteekamu obwesige okubanga abakulembera obanga abakiikira mu Parliament, naye nga ye mwami abadde nnyo candid oba musaale nnyo mu kwogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Bamukwatako mu mwaka oguwedde ogwo nga gutandika ku nsonga z'okubanga yali amalininga the Speaker of Parliament oba kubanga ayonoona erinnya lya Speaker of Parliament Anita Among. Naye ng'era ensonga ze yali ayogerako mu ye mu bigambo by'agamba ze ensonga zino ez'obuli bw'enguzi bwe yagezaako okulaga bannayuganda nti eggwanga likola ki, dibbibwa ate liggwawo mu mbeera eyo yennyini. So mu nsonga ezo twalabanga abantu Habibu Buwembo ne ba teammates be basobola okubanga bakwatibwa, nabo ne batwalibwa mu mbuzi enkoga. Si be bano bokka, kwaliwo ne ba student, ndowooza bo bajja okwekalakasa mu lunaku lwali lwakuna sabbiiti ewedde. Aba students oba abayizi b'amatendekero ag'enjawulo omuli erya Makerere University, omuli Kyambogo University n'amatendekero amalala baavaayo
era ne balaga obutali bumativu bwabwe ku lunaku olwokuna era nga bagamba bo bagenda kubanga beekalakaasa okubanga basevinga obanga bataasa eggwanga lino erya Uganda. So okwekalakaasa bwe kutekubadde kutambulamu abantu ab'enjawulo bajja ne bakwegattamu. Twalabako n'omukyala ndowooza Mamadi, abamanyi Mamadi yatera nnyo okubeera mu competition ezo ez'okubanga ofumbira obudde obuwanvu ddala. Mamadi era yagezaako okubanga awa abantu naddala baali beekalakaasa nga bakwatiddwa batwalira ku mmere wali ku CPS Central Police Station ne poliisi ez'enjawulo. So ekikulaga nti nno waliwo a bit of momentum ate ne assertiveness. Bannayuganda abatono bagezaako okulaga obutali mativu bwabwe. Ate ekyenjawulo nti tewali munnabyabufuzi nakinku gw'osobola okugamba nti nno yabakulemberamu. Tetwalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abakulembera, tetwalaba retired Colonel Dr. Kiza Besigye, in fact ne mu ggwanga abadde taliimu, tetwalabako Mugisha Muntu. No, ensangi zino kibadde kikulembeddwamu abavubuka bennyini abagamba nti nno babbiddwako ebyabwe. Era twalaba abavubuka ab'enjawulo, in fact waliyo n'abavubuka e Hoima eyo nabo baalaga obutali bumativu bwabwe eri ensonga eno eya corruption. Nalabako n'eri mu district ndowooza Speaker of Parliament Anita Among mwava e Buyende. Wali era n'abantu abaali bagezaako okwekalakaasa ne Bukedi eyo nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ensonga zino zennyini ezigenda mu maaso mu ggwanga. So okwekalakaasa bwe kutyo kufaananye, naye twagala okwebaza Uganda Law Society ne bannamateeka ab'enjawulo. In fact njagala kwogerako ku Council Musisi, namulabako wali ku CPS nga bagezaako okuggyayo abantu beeyo. Nalabako Council Kato Tumusiime ne Council Kakulu nga bagezaako nabo okuvaayo okwogera ku nsonga zino ezirimu bannayuganda nga bagamba nti okubakwata mu mbeera eno tekyandibadde kituufu ddala, era nga bo balowooza nti emisango egyabaggulwako emisango tegisobola kubanga gibakka mu vi mu mbeera eyo yennyini. So bye bigenda mu maaso we twogerera mu kwekalakaasa. Abantu naddala bannayuganda bo baalangirira okwekalakaasa nga si kwa lunaku lumu. No, bo bagamba bagenda kubanga beekalakaasa in phases. So batandika ng'ennaku z'omwezi 23, twaddamu okubalaba ku nnaku z'omwezi 25 ku lwokuna ng'era bavaayo. Kwegamba bo bagamba kino kigenda kubeera nga kigenda bwe kiti paka we bafuna obwenkanya nga bannayuganda. So zezo ensonga eziri mu kwekalakaasa. Ntono olunaku olwaleero bye tugenda okuba nga tusinziirako. Soke tutunuulye vision y'okwekalakaasa kuno, tutunuulye n'engeri gye bakuimplementinga na kiki kye baali beetaaga oba bannayuganda kye basobola okuba nga beetaaga okwongeramu naddala ku nsonga zino ez'okuzimba eggwanga lyaffe erya Uganda mu mbeera eyo yennyini. Tugendeko mu Parliament wali eno nno nga kyekifo bannayuganda kye bali mu kulaga obutali mativu bwabwe nga bagamba Parliament eno erimu obukyafu bungi naddala nga bwesimbidde ku nsonga ya Buli Bw'Enguzi. Abavaayo in fact agava mu Parliament eyo Theodore Ssekikubo ono nno nga yabadde omu ku members of Parliament nga abakulembeddemu campaign y'okuggyamu obwesige ba commissioners ab'enjawulo abana abali ku Parliamentary Commission. Bano bagamba nti bagenda kubaggyamu obwesige oluvannyuma lw'okwewa ekyoja mu bino ekya obukadde 400 n'abalala ne bafuna 5 nga beebaza emirimu gye bakoze nga bo kwegamba beewa akasiimo ka 1.7 billion akawumbi kamu mu miliyoni 7. Ezo nno ssente zibeera nnyingi nnyo ddala. Bano nno baatuula ne bazeeyawulayawulamu ne bazeddiza nga bagamba beebaza bo ku lw'emirimu gye baali bakoze mu nsonga zino. Kwaliko leader of opposition, kuliko baspeaker ab'enjawulo abava mu ruling government NRM bangi, kuliko Solomon Sirwanyi n'abalala sijja kubanga bonna mbamalayo, naye zeze ensonga ezabaleetera bano ba MPs nga bakulembeddwamu Theodore Ssekikubo okugenda banoonye emikono egigenda okubanga gitebolinga petition egenda okubanga ejjamu bano obwesige okubanga bava mu bifo byabwe ebyokubeera nga be ba parliamentary commissioners mu nsonga ezo. So etwogerera nga kati emikono egyetaagibwa okubanga otebolinga petition eno mu parliament gyamaze dde okubanga gifunibwa, era nga twagala okubanga tuyozaayoza omwami Ssekikubo Theodore ku lwa campaign eno. Bantu bangi boogedde ebintu bingi ku Theodore Ssekikubo nga bagamba this is a political stunt, naye abadde musaale nnyo obutava ku nsonga gy'akkiririzaamu, era wetwogerera ng'agenda kubanga atebolinga petition eno okubanga bajjamu bano abantu obwesige. Emikono egyetaagisibwa
okubanga otebolinga petition eno ku floor ya parliament bamaze dde okubanga bagifuna. So wetwogerera bali mu campaign eyo egenda okubanga ebayamba okugenda mu maaso ne okusayininga petition eno egenda okubanga ejjamu obwesige bwa parliamentary commissioners. Juka parliamentary commission eno ye eringa body eyamba okugavaninga parliament eyo, engeri gye batambuzaamu emirimu, engeri gye batuula ku bukiiko obw'enjawulo, engeri gye batambulamu mu mawanga g'enjawulo, okuyiga okubenchmarkinga n'ebintu webiti, engeri gye beewa allowances. Bino byonna bisalibwawo nnyo parliamentary commission eno. Era kaba kakiiko nga kaliko speaker, kaliko deputy speaker, kaliko head of government business kuwaliise prime minister, kuliko ba MPs, ba commissioners ab'enjawulo, nga kuliko ne parliamentary commission omu ava ava kusaidia opposition. Emabega kawo twalina zaake ne bamugyamu obwesige, kati baleetawo ndooza Matthias Mpuuga in fact gwe baafuula parliamentary commissioner oluvannyuma lw'okubanga bamujja ku kifo kiri kya leader of opposition. So akakundi kabeera kasaale nnyo okubanga kasalawo engeri parliament gyetambuzaamu emirimu gyayo. So bano baba batabolinze petition eno, kitegeeza babanga abagamba kana akakiiko ffe nga ba MPs tetugenda kubanga tukakkirizaamu era tukagjeemu obwesige tukulembera nga ba MPs era obuweereza ba MPs at the end of the day. So katulinde tulabe engeri gye binaatambulamu, naye nga ye Theodorus ekikuba omulimu gwagumaze, amaze okubanga afuna emikono gino era agenda kubanga atebolinga ensonga zino. Analabyeko n'abantu ab'enjawulo naddala ba parliamentarians ba MPs. Kuliko MP omwawe yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya corruption, n'abuuza deputy speaker of parliament lwaki temwagala kuwuliza bannayuganda bye bagamba. Lwaki ensonga ya corruption teri ali mu kugyogerako? Lwaki nga mmwe parliament ng'ayogera eri abakulembeze temuvaayo okwadressing ensonga bannayuganda ze bakaabira? Babalabyemu obutali bwesigwa, babalabyemu obubbi, boogedde ku nsonga eno. Muliwa lwaki temuvaayo okwogera ku nsonga zino? Lwaki temuvaayo ne mwedefendinga? Lwaki temuvaayo ne muclarifyinga? Zino nno ensonga tezitandise kati mu kwekalakaasa. Okuva mu parliamentary exhibition baayogera ku nsonga nnyingi bannayuganda, bajjayo obujulizi bungi obw'enkukunala obwali buvindictinga abantu ab'enjawulo, oba obwali bulumiriza ba MPs, ba speakers, ba deputy speaker n'abantu ab'enjawulo nga baleese obujulizi obubalumiriza. Parliament yasooka n'egamba nti egenda kuwuliriza ensonga z'abannayuganda, eriize zonna bazimale balyoke barespondinge. Ensonga baazimala okuzitebolinga, exhibition otogera yaggwa. Lwaki parliament tennavaayo kwogera ku nsonga zino? Lwaki tennavaayo clarifyinga ku nsonga bannayuganda ze baayogera? Lwaki tennavaayo kwogera ku nsonga za ssente eziri wired nga zigenda ku akaunti ya omukuumi wa speaker of parliament? Lwaki bannayuganda teboogera ku ssente ezaali ziwayaringibwa nga zigenda eri ku akaunti za driver wa speaker of parliament? Lwaki tetwogera ku nsonga za ssente ezawayaringibwa ne zigenda ku akaunti ya Chris Obore? Zituuka zitya ku akaunti zino? Omuntu bamuteerako batya miliyoni 9 nga temumanyi namumanya nga tewetegereza finances ze zibadde zitambula zitya, n'otamubuuza na miliyoni zino zaavudde wa, zigenda kukola ki, ate ziddawa? Omuntu agenda atya n'ajjayo biliyoni namba nga bagiwayalinze ku akaunti ye, ng'ate si speaker of parliament, si mugagga nakinku, si ki financial intelligence authority ekola ki? Gwe mulimu gwe tuli mu kwebuuza, oba bannayuganda beebuuza ebyo bibasinza okuba nga bapointinga eri parliament. Lwaki speaker of parliament tavaayo n'ayogera ku nsonga y'obuli bw'enguzi? Yavaayoko emabega awo naye era ayogera ku nsonga y'obuli bw'enguzi eno, ate yagamba bugambi kasita omubaka gwe bakutte kasita ajja n'alya nammwe abantu be. Kwegamba ate twatandika ddi okukakasa nti ate omubbi watubbira obubbi buba bulungi. Kyekyebuuzibwa lwaki speaker tannavaayo kwogera ku nsonga zino? Bannayuganda abamulonda okubanga abakiikirira bo tebeetaaga a bit of response, bo bannayuganda tebaawulire. In fact twalabye ne president ng'avaayo okuwolereza speaker n'agamba yesu obuli bw'enguzi bwandibadde bubi, naye ye yandibadde asooka n'okusooka mu campaign eno, n'agamba ye talina kizibu kyonna ng'omukulembeze ku bantu abagala okukola anti-corruption march. Tekiri mbuzibu, yalibadde abeegatta nako ye yandibadde asooka, naye engeri gye mutegeseemu protests zino teri coordinated bulungi. In fact kindeeta ne ku nsonga endala,
President yayogera ku nsonga y'abantu abateekamu abeekalakaasa bano ensimbi yakiyita abantu abateekamu finances abafinansinga protests zino yazoogerako omwami ono President Museveni n'agamba nti yes bo baafunye obujulizi in fact yagambye there is evidence esobola okubanga backing up claims yagambye nti bano be mulaba balina abantu abateekamu ensimbi ababali emabega n'agamba yes mulimu abantu nga bo bagenze kwekalakasa genuinely nga bo bagenze kwekalakasa nakulaga butali bumativu bwabwe naye ate n'agamba waliyo abalala nga bo babadde kagenderere waliwo abantu abateekamu ensimbi mpolampola n'agamba ate obujulizi babuyina bagenda kubanga babutebolinga obuteeka mu kooti naddala nga bali mu kucharginga abantu bano. So president yagambye yes whereas wali abantu abali mu kujja galibly innocently nga bo balowooza bali mu kubanga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe naye n'agamba yes wadde nga weebali naye ate mulimu n'abantu abalala in fact yakiyita subversive activities mulimu kukola subversive activities zino ne zisobola okuyitibwa terrorist activities. President just akozesa kigambo kirala kwegamba subversive ebintu bye muli mu kukola byagala kubanga bijjamu gavumenti etuddemu mu buyinza obwesige. So yayogera ku nsonga ezo era twogera nga wakyali abantu abali emabega w'emitayimbwa naye ate wetwogereranga era wali abantu abamu abamaze dde okuba nga bateebwa mu mbeera eyo yennyini. Waliyo era n'abavubuka abalala nga nva ku nsonga eno abagambe nti president okubayita abazzukulu be tekikola bulungi. Bo bagamba nti at the end of the day si bazzukulu ba president. Bagamba bo president muweereza waabwe buli wabayita abazzukulu abeeranga abadimiininga. N'agamba no bo tebali si bazzukulu ba President Museveni. President Museveni abazzukulu baabamanyi bano nno bavubuka abali mu kubanga bamusaba accountability baagala accountability ya service delivery naddala nga zigenda eri bo bannayuganda abasasula omusolo ekisooka ate abavubuka bewaligambye the leaders of today. Twali tugamba the leaders of tomorrow but the future is now at the end of the day. So the leaders of today are saying President Museveni stop calling them your grandchildren because they're actually not your grandchildren. They are people who need services to be offered to them in that particular regard. Tuvendeko wabweru w'eggwanga naye nga twogera era ku nsonga ezituluma wano bannayuganda bawano. Ekisooka waliyo members ba FDC Katonga faction ndowooza balinga 36 bagendako mu ggwanga erya Kenya naddala mu kibuga ekya Kisumu nga bagenze for leadership training nga wona agenda mu workshop okubanga babasomesa ensonga z'ebyobukulembeze. Mu nsonga ezo bakwatibwa ne badiportingibwa ne babakomyawo mu Uganda naye ate tebabayisa na mu immigration we baali bayise nga bagenda no babasaza busaza border ne babaleeta eno paka ssaawa zino bakyakwatiddwa. In fact nadde ndaba ku bubaka bw'omwami Dr. Besigye omu ku bewaayise ba de facto leaders of FDC ne Katonga faction in particular yagambye nti bano bo wadde nga yes babakwata mu mbeera eyo gye babakwatiramu naye tewali kyamaanyi oba kyali kibavindictinga. Tebalina musango gw'amaanyi gwe bakola kuba baasala okugenda mu Kenya legally ne babalaba ne kwa migration baba checkinga naye ate kati wobakomyawo mu mbeera ey'amankwetu ate n'otabata tekibeera kirungi. Wetwogera paka ssaawa zino abantu 36 bakwatiddwa aba FDC Katonga faction era nga tusaba ndowooza poliisi we balinako omusango egubatebolingire naye ate nekyebuuzibwa bantu batuuka batya okubakwatira e Kenya ne babasaza ne babayingiza e Uganda mu mbeera etali nnungamu bulungi. Gavumenti ya Kenya ndowooza erina okuba nga eyogera ku nsonga eno. Is there a bit of liaising between the Kenyan government and Ugandan government okubanga badeporting abantu we bati? Waliwo enkolagana kagenderere oba was it maybe by mistake? Was the place legal and the activities they were doing legal or illegal? Government ya Kenya okusooka okubasalako ate ne bakasuka bukasusi mu ggwanga erya Uganda nga bwe mbalaba beebo baali wali ku Kololo Independence Grounds nga bagezaako okwogera ku nsonga ezo. So byebyo ebigenda mu maaso mu FDC Katonga faction tujja kuba tubabuulira nga tugenda mu maaso ne programu eno eyaffe. Okyali ku The Mighty Drive Shamanya Edgar Matthew Karuhanga zizino ziri 37 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ndowooza tujja kumaliriza ne story ya ekiddako kati
What next, especially for Ugandan people, especially for the Ugandan youth abadde balaga activism yaabwe kyekiddako kyekibuuzo kye tubuuza naddala abantu abakulembeddemu kyewaligambe campaign eno omuli ndowooza Professor Dr. Spire Ssentongo be bamu ku activists abakulembeddemu mulimu ne munnamateeka ne munnamawulire omukyala Agatha Twaire naye mulimu ne Godfrey Toko n'abenjawulo abo bagamba tebagenda kusiizinga tebagenda kulekeraawo kulaga butali bumativu baabwe eri gavumenti ya Uganda n'ensonga ya corruption bagenda kugenda mu maaso in fact bataddewo ne helpline in case bakuta omuntu wo weetaaga legal representation weetaaga bail bataddewo ennamba egenda okuba nga esindikibwako obuyambi obugenda okuba nga buyamba abantu baawano bo bagamba tebagenda restinga naddala ng'ensonga eno ey'obuli bw'enguzi eweddewo basabye ne ba-celebrities ab'enjawulo oba be waligambye abantu bannakinku bajje boogere ku nsonga ezino njagala okuba nga njogera n'enkomendinga oba n'enflaginga bannabyabufuzi ab'enjawulo oba ba-celebrities sorry ab'enjawulo abavuddeyo nalabako Alan Tonix muyimbi ng'ayogera ku nsonga zino babizonto boogedde ku nsonga zino nalabyeko Rain baamukutte oba baamutadde ono wa Maulana Rain naye ng'ayogera ku nsonga zino nalabyeko Wazaawi omukyalo okuva mu Swans Avenue yayogeddeko ku nsonga zino okuggyako ate posts zonna ezibadde zoogera ku protest ate zibaazijjeeyo but celebrities bangi abazze okwegatta ku movement eno okwogera ku nsonga zino nga balaga it's not really partisan, it's just about the issues. We are not about political parties, we are not about political inclinations, no. We are just talking about the issues at hand. What are those issues? Corruption is the biggest of them all. How can corruption stop? And I believe that we are starting an era where corruption is going to be a very bad thing in this country. We are starting an era that is corruption-free. The young people have spoken, and if they have spoken, they should be able to assert what they are saying. So ladies and gentlemen, munzikirize mpumulemu katono wetukomawo General Bigirwa Moses agenda kutwegattako tunyumyemu naye paka kusawa nnya ez'akalasamayanzi tugenda ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ERP ezigenda maaso mu position ya Uganda ezigenda maaso mu kwekalakaasa n'ensonga zonna tujja kwogerako ko n'ebigenda wali maaso wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya US era tujja kupainting a picture of how you can make Uganda first world and of course a better place. My name is Edgar Matthew Karanga. Let's go for a short commercial break. You're watching The Mighty Drive Show. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial. Kiwali political. Well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Ya state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja.
olwo baba anti bange bali kuki abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building naye ate ono ye ani oyo oba ye ali kuki oyo tumuleketa gambanyiga mangu ebyo byonna birindira n'okudda political dice ku the alternative dig talk nange teditenjo ewamu ne Farida Bikobere buli lwa Sunday esawa 2 Eyo basebo ne banyabo mukuumulamu okwo nkyalaba wano nga bagita batya it's called March to Parliament ekyali trending nno bantu bangi bakyali mu kwogera ku nsonga waliyo ne church side ze Emitooma bagamba yazimbiddwa speaker deputy speaker of parliament ayibwa naye ate erabika yadde fundraising just to clarify over 2.7 billion era church yerabika bulungi abantu bangi batandise okuba nga bajogerako nga bagamba lwaki temwogera ku church eno eya speaker Thomas Tayibwa naye waaki tujja kuba tubyogerako naye okuzimba church tekulina mbutabu because it's not a business, not a money making venture nti yabadde agiteesemu ssente afunemu Ugandans are asking us themselves, where are you getting the 2.7 billion to build the church? Tetuganye church ezimbiddwa office ye ina budget. Office ya deputy speaker in a budget. Deputy speaker in a Senate maker. I don't remember, but last time I remember there was around 13 billion. Yes, abantu bonna babawe ssente ez'okugaba. Nga President Museveni bwabira ne ssente zembwa ajja kuba atambula agende ekamuli eyo abaweeyo nga miliyoni 2 oba president bagenda mubikira gali afudde bakubagize n'amabugo. So ne office ya Madam Speaker of Parliament ebira neze sente. Even the office of the Lord Mayor, it also has that budget for the donation. Yes, money for donation. The president has donation. Yeah. So the deputy speaker sometimes they don't give out. There's a going Alina. Okay, I'm not sure because I don't want to say things I'm not sure about. But I think when I was reading one of the budget of the deputy speaker, temuli donation, muli moving in-houses, my inland transportation, allowance. That is what we focused on. You see, Ugandans will always bring out something they want in the media. So they will look at a sentence about the speakers or kwambala. So nayenga. By the way, ne offices zaba mayors never know about one and nabobazina. Tumwambaza, what are you talking about? Na speaker, my dear. Are you sure? I need to inform you what are you talking about? What are we on? Because I thought, okay, how much does the president, because they have a dress. So kwa leketu naonye sente za tugendo kwambaza speaker. Tumwambaza speaker. Because I remember I saw no man is posting as tumenyedde sente ezo zonna wamu nga zitese wansi tugenda okumwambaza tugenda okukola ki. President ayambala million emu. Buli lunaku naye kye kisaati ate nga wabayi Uganda build Uganda teziva bweru bwe yatugamba. But it's okay at least naye wa million because speaker nalabe dress zenga za million 13 $15,000 $5,000 zizo kubanga zaali zifaanagana nga iti zino ka dress ka speaker nakulete speaker akambadde toyina wekwasiza Panika bikole soko uzaba nabiti oketweyongere maaso kubanga ensonga commenting ne ku 1 billion speaker gye wakansa kansa institute speaker ngaaga basente yagaba munye 100 million 100 million value. But first naye mchala agaba sente nabo bazijjawa naye kale tugambe nti azijja mu doketi ya donations oba alina nezize ezayongerako omanyi osobola okubanga okay mumpa miliyoni 2 naye ng'ono muntu wange so nenyongerako 8 ne muwe 10 kiso
kisobokera ddala naye nga abatukereddeko ku alternative digital mbalamusizaako. It is a brand new week, it is a Monday. Tunaatera okufuluma omwezi gwa July tuyingila August, so bannaye tugende tukole omwaka gunaatera okuggwaako. Is always important okutandika week with positive energy. I know embeera si nnungi naddala mu Uganda wanene abaana bakyakunga abantu okubanga bamarchinga to parliament. I saw someone nga posting a message nga gannaye abatukunga mutuwane ssente mutuweze tunalekera ba family zaffe singa abatukotte family zaffe bajja tukwata family yaffe efenjala. So I saw those messages going around. So bannaye message bwoba ogifunye weekolemu weekolemu omulimu okole message kyekugamba. I'm not saying much to parliament, but just do what the message is telling you to do. Anyways, waneno ku digital tubeera ne General Bigirwa Moses every Monday. Anytime agenda kubanga ate atukako mu studios tugenda kubanga ate twogera ku nsonga y'abaana abavubuka, the Gen Zs as they are calling themselves, and their intention to march to parliament. Tutunuulire olowooza, are they achieving, are they winning, oba bamala budde wanene Uganda kubanga omukulu president w'eggwanga yatuwarning naye don't play with the fire. Uganda is not Kenya. Wanene ebintu bikyukamuko naye twagala tulabe olowooza bamalirivu bajja kubanga bamalako bajja kupondooka ng'ebya Uganda etuterawo okubiraba. So mu studios nimu ne Ediga Matthew Karuhanga tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo nga bwe tulinda ate guest waffe okutwegattako. Amina. Unabyeko ku schedule ya march to parliament. Ngeraga ku Friday wawaddeyo protest mu mizikiti egy'enjawulo, then ku Saturday online protest on social media, Sunday 28th protest in churches to raise awareness. Mu church gye wawaddeyo protest. Sijjukira naye nalabyeko omubuulizi omu yabadde ayogera ku corruption. That's okay. Then kati ennaku z'omwezi asatu encha anti wakyali asatu. So encha asatu bayina attending court sessions. Nozaleo Faiza, Fabs ne banne bagenda kubanga baleetebwa mu court olunaku olw'encha. Then bagamba protest egenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu. Baddamu okukoma ku makubo, yes. So bagamba eno protest egenda kubanga ya mulundi gumu. It's recurring and recurring and recurring. But before we even continue with this, because bino byebiri mu trendinga olunaku olwaleero wano ku mukutu ogwa X, abalago bali bayita Twitter, tubadde tukyayogera ku nsonga z'ensimbi zino. Ensimbi eziyitiridde. Because I don't know, Farida, what that speaks when we have a member of parliament or a speaker of parliament who's that rich. Okay, rich is not the problem, but who's throwing out money like that? I think she's just mismanaging her office. Mismanaging, or she's just a rich person? She's not a rich person. She's just mismanaging. Oh, we are just jealous. No, yes, Ugandans, we are jealous people. From a jealous point of view, but we are actually trying to speak the truth because we have seen Speaker come to power and rise through offices, and she hasn't been that rich. Even her history doesn't show that she's coming from a wealthy family, or maybe she's she's literally misusing office. Nalabyeko Theodore Sekikubongera ahintingako nga bagamba niwe muluza sente zino speaker zagaba bwati. Where do you think she gets that money? Now, I think that's your money, me and you. Nga tegeza ba MPs bali. Sente za muyiwa msolo. We had tegeza anti zaabwe ba MPs. Mbuba zimenti kuba weebwa natazibawa? Kirabika. Bwabadde obagamba. Ate oyo naye obatali mu selfish. Kubanga ayagambye zino sente mwe mulowooza speaker azijjawo era ajja mumwe. But I think we should look at budget ya speaker. Speaker has a big budget, by the way. Yes, it's there. Nobody has disputed. So, nze ndowooza nti esente as mismanaginga okuzichannelinga okubaako ekituufu kye zandikoze n'azikozesa ebiibye. Okubeera nga yeenywereza mu buyinza kandi namulabyeko ng'agamba nti abuzayo one term. Mbona abuzayo one term ekintu akite. So mwe abali eyo abagamba amanya speaker must resign. I don't think abawulira n'okubawulira. That's the unwritten law of all speakers. Biba bisanja bibiri n'ogenda. Naye ku pressure eno Abannayuganda gye bamunaze ebisanja bibiri olowooza binaawera. Bw'abanga omuntu akontrolinga Uganda akyamulinamu interest biwera. Naye bw'abanga yamugyamu interest biyinza obutawera. Nowulidde ekyoyogedde? Omuntu akontrolinga Uganda. Yes. We have one person who controls things here. When he says it happens, it happens. If he says it doesn't.
It will not doesn't happen. Exactly. My God, he's the first citizen at least. Maybe. Yes, he is the first citizen. So a lot of things. So when he decides in some direction, that thing will happen. If he still has interest in her, she will still be in office. But he's saying he's fighting corruption, isn't he? Isn't this his time to shine? Yeah, he said he's fighting corruption and maybe. This should be his time to shine. This time we should. But he says this is a small war. They won the bigger war. So this one, tajja kubanga alemererwa okugiwinira. But a small war that has been eating up Uganda for a long time. What you call a small war? Because corruption has been here from when? From the 80s when they had just taken power. Maybe lwakuba gwolowooza nti it has been eating up Uganda from that long naye nga yesi bw'atyo bw'akiraba. Actually, bw'ojjukira bwe yayogera nga basoma budget, yagamba he has just realized nti waliwo corruption. Yayitawulirangako nti abantu basobola okuba to an extent of kicking back. Like, n'atuuka ne ku national cake n'agamba nze nsooka ompeeko ekyange. So yisaawo million 10 asa tugange. That kind of fever yali tannagitegeera, yali amanyi just bamanyi kujjako sente ze babawadde naye kati abaana bamanyi n'okwetoolirako. N'agamba kati afunye evidence there is corruption kusingira ddala mu parliament ate it is a syndicate game between parliament and the Minister of Finance. N'agamba kati agenda kubanga atikwasa amaanyi naye ate tunuulira kuva we yayogera tulaba nti is he trying oba ali mu kuwudiisa public? He has tried. You can say the activities he has done. So obeera nga muntu oli mu kulaba kye bayita ng'oli mu kwevaluatinga waliwo zintu zibayita KPIs, key performance indicators, as tickings. He has tried to arrest a few. Mpola twalabye permanent secretary omukyala nga bamukwata ba MPs mpaka kati Igara East MP akyaliyo omusajja wa Muhoozi Kayine Rugaba tulabye MPs ab'enjawulo nga bakyaliyo. So the thing is, if it's to talk about the indicators for him trying to fight corruption, this year they are there. He's taking. The precedents are there. But the question is, how serious is he? Because I feel, is the net limited in nature? Because the net should be bigger. I feel there are still many people who have stolen from Uganda and ngati bana bakwataku. Ate nekitera nze ndowooza ne kana akatiba kali subjective in nature. Kayina ebika by'ebyennyanja bikakwata. Olwo ebika by'ennyanja bikatokwata. So ate ekyo kyekintu bannayuganda kye basinze. Kati kalinga akakwata mukene ezinene tekazikwata. So I think bannayuganda kye basinze okuyimirirako. That where is the equity? It's not really about kukwata abamu. Kwata abantu according to the problems. Abyennyingi lwakisigo osooka. Look for evidence if evidence is there. Yes. Because now the first person that I think the president should have told to step down. But do you think Speaker Parliament, is she corrupt or she's just misusing office? Because people, now what is the difference? It's like a center that it was meant for malwaliro, you channeled the money to buying your own generator at home. But if we look at Speaker's expenditures, we just need to do research to see where is this money that she's transacting between accounts. Where is this money coming from? Exactly. Because we might be here, Natugamba, the Speaker of Parliament is corrupt, but in actual sense, she's not corrupt. You see, you are saying various things that are very true. We could be judging. Maybe we are jealous. Maybe we are jealous because that can be there. But for me, it's the speaker's issue is not the speaker of it is not an issue of legality. This is a moral issue. Yeah. Ugandans are just saying, why are you being really so pompous? Why are you being the Maria Antoinette? Yeah, exactly. It comes off like that. It does not come off Mbuna Benyo because you don't have evidence to say because it's a claims on as a ballet task, there's no evidence to incriminate her as a person. That sentence, as such, we know take our no zimbe nyumba ye fana na galikoya always chisawe chili around that area singo chidabako chamanyi. I think it's Magogo is the one behind that particular stadium. Whatever cruises a Benzes ezaja, you remember the Benzes that came 2.5 billion 3 billion shillings Benzes. That's a lot of money.
Kwegamba, the Ugandans are saying, with the problems that are happening, couldn't you be a bit private? Wouldn't you try to hide it at least? Because Kwegamba, omanyi, bobera mbanako. So the issue is about her spending money in public? Her opulence. Okay. Her opulence. When you hear things like she has houses somewhere, she owns these, everything. That opulence, that sense of you are above the rich. Echanyiza abafaransa ku nsonga eyo yayogeddeko ya Marie Antoinette ne King Louis XVI. It was never that King Louis was stealing a lot, but it was the pompousness. You're seeing a country is dilapidated, a country is going down, people are dying of poverty, but for you are comfortable enough. You are living in a different world. So I think it comes off, because if you were to talk about wealth, there are some people who I won't mention, but I know Ugandans know. People that you have said sometimes may own this country or decide. There are people who are wealthy enough. Yeah, true. But I'm going to tell you that you realize you only know how wealthy they are in burials, in weddings, mubulwadde ngisimanya omuntu ali uwe so mwino ogenda mu mulabeko ne mulyoka mutunula ennyumba n'ogamba okitegeera. But all of us knew they have money. But nobody has come after. I'm going to give you an example of Genosale. Genosale is a very wealthy man. Ekifena tukimanyi. But I want you to show me any house of Genosale that you know. They're there, but tabireta. Exactly. Kyekyo kyendi mukulaga. Kati you have an among who, after building a certain house, which is okay, takes half of parliament. Why do you bring parliament to come and officiate? Why do you bring journalists? For housewarming. A house that you have built a house in an area where I think your house is the most expensive house in that particular region. That is true. In that district, everybody is looking at you. The people you're representing are very poor, but you're building such mansions. And I'm not saying that building mansions are bad, but the sensitivity okumanya nti oranzi nsanyuka abantu banalowooza ki bwe balaba. Then nekirala zino indicators izogaba. How do you give $1 billion for donation to cancer? I'm not saying that cancer patients don't deserve that. Ugandans are going to weigh you the money you get and the money you are giving out and the billions that you are giving people. How does that really work out? How does that work out? So the question of among is not really a question of abienyo. Is you are eating in front of people who have been hungry for a long time, and they are looking at you like this, and they are feeling sad. Ladies and gentlemen, let's go for a short commercial break. When we come back, we continue the discussion. My name is Edgar Matthew Karahanga. This is the Mighty Drive Show. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Ssewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues,
real talk. Mukulika eyo basebo ne banyabo mukuumulamu okwo. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yeesembayo okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 tubeera wano nga tunyumyamu nammwe. Jeno Bigirwa Moses amaze dda okuba nga neegattako era sigenda mmala kadde konna kamwanirize sebo nkwaniriza nnyo. Nange nkwaniriza sebo. Nsanyusa okubeera wano ne Farida waffe. Webale kubeerawo. Amen. Gy'obadde yonna naye webale kutambuza by'otambuza. Amina. Mutusonyiwe nsuddemu 1 hour namba nfu. Traffic jam wankute nnyo. Ate nga ngezezaako okukeera naye biganye. Naye katukubirire no 1 hour esembayo. Tulabe nga tugatako ettaffaali ku Uganda yaffe gye twagala okukulaakulanya. Abantu b'omu Eastern Uganda mbalamusizaako mu ngeri enjawulo mwebale gye mukola era mbaagaliza obulamu obulungi. Kale tweyanziza nga tunagenda ku march to parliament ekyatrendinga paka ssaawa zino by the way twogerera naye waliwo akantu akankutta omu babiri nenjagala nkakulowoozeko gwe ng'eyeyita African nationalist and revolutionary leader. Namibia yaleese visas eri amawanga ngali ga US ga UK so okuyingira Namibia olina okuprocessinga visa ate ng'egenda kutwala akadde va ku bya Uganda wano mpu visa ogifuna otuuse ku Entebbe airport. What do you have to process? They say they are trying to do what they do. To access their countries from Namibia, ogenda US, ogenda mawanga amanene, we no bear ne visa. Ate visa yabwe ebeera so procedure. Naganga mutandise ekyo. Naffe kye tuba tugendamu as Africans twewulira to that particular level. What do you think about such a visa of Namibia? Do you think Africa can go that way? It comes at a time when Mumali naijo manye ebiriyo babagobayo abazungu babagoberayo ddala so tewakyali ready tewakyagala ku accommodate nga such. Of course abadugavu ensi zaffe zina resources zimala okutambuza mpulira sawa naddala natural resources kyetulaginga is technology and personnel. Kati Namibia eno level gye tuliko bagiyitamu ddaffe gye tulimu ey'okulwanira obuyinza aggressively abo baavaawo. Namibia they are democratic for sure, they are democratic era politics waabwe wa debate. Tokyasobola kuwulirayo bamukwata mundu nti bakoze ki balwanye bakutte power tekikyasoboka. Kakati webamala ogenda ku level eyo nga bapracticinga democracy ali ku European level. Kakati ndowooza bakkirizibwa okuteekawo parameters era eziri ku European level. Because abasajja abazungu nabo batukanga naye batukangira bwereere. Actually abazungu kye baatereeza kiri kimu oba bibiri. One, batereeza leadership si yakulwanira aggressively. Okay? Then offices of president ng'ogyeko ziri superpowers but ensi entono ezo zinoweza ani ezo obwa prime minister bwayo obwa president bwayo tebuyina nnyo makulu. Tusobola na kubeerawo ng'ogyoga abantu nti gwe prime minister wa Norway. Kati ate mulimu abagagga baba kusinga bangi nnyo n'okweyagala nga beeyagala okusinga. Kati badimifyinga ekintu ekyo bamala okiyiwamu amazzi kati embeera nebangeri level you have nothing to fight for. Embeera yonna bagitereza kakati ekyokubiri then bafightinga corruption. Public resources zikola ebituufu. Gwe kimanyi mu busi obutono obwo bwonna obwebiki omwana bw'afiira mu ddwaliro prime minister alekulira kanguulire omwana waba tasomye n'atasoma n'atuuka okukula nga tasomye bakukwata. Yes, asobola n'osuwinga gavumenti
kubanga ebintu babiteeka abasajja balina life span ya 80 years. Yes. Kivula waliyo emirimu ejjaffe abavu eno egy'okulabirira abakadde. Kubanga abakadde beeri eri abantu bakaddiwa kati ate nga buli muntu ali busy akola. Yes. Kati ani agenda okulabirira akakaddeko. Kakati awo omukubi w'ekyeyo Farida we Uganda waavirayo n'agenda wali omanyi wogendayo n'okolerayo ofuuka naggagga wano obeera naggagga wano ng'osinga ne MPs abamu omusomesa ayogera ku TV olabanga agira naye bw'atuuka wali bagenda kuwa $2,200 omwezi size miliyoni nga 7 oyinza osigala wano Farida nga bwenkumanyi naye kyembuuza kati yo Uganda esobola okugenda such a way country si Uganda yokka but really Africa yonna tetusobola going in that kind of line. That is a radical action yatekingiddwa naye ng'eva mu nsi eyise mu process ey'okukulaakulanya eggwanga because eggwanga tesobola kukulaakulana nga temunasolvinga politics waalyo tekisoboka. Kati olw'okubanga Namibia nkugambye nti Prime Minister avaako n'adda wali ne yeesunira endongo okiwulidde neyegendera mu muziki nga tewali amukoonyeeko. Yes, kakati bakkirizibwa nabo okuteekawo perimeters eziri ku European standard because they have the moral authority. Bakkirizibwa naye kakati kati Uganda oyogere ki ng'okyagaba ettaka ery'obwerere mboli wadde investor. Yes, ne sente ate nga gwozi waayo okiwulidde ffe byaffe era kiddayo ku question of leadership. Abaana b'e Katonga abalabi be baakuta okuva e Kenya baali bagenze mu leadership workshop ne babakwata ne babadipooti nga tebayise mu immigration bampaka saawa zino bakyakwatiddwa bali wali Naggalama. Bali Naggalama in fact. What do you think? Mbadde sinakitegeerako ekyo. Waliyo ba comrades bo baali bagenze nga onaava wano n'ogenda for workshop mu Kenya okubasomesa ku leadership. Abantu b'e Kenya naddala babakwatamu ne babakwata ne babazza mu Uganda ne babasaza. Anti kati wano mu Uganda nze mba nkugamba buli ddakiika nti n'omukago gwa East Africa teguliiwo kubanga kati ekyo kyali happenings kitya. A citizen of East African community ali mu nsi a member state of the community ate n'omukwata kitegeeza omukago teguliiwo ayise omanyi n'ensonga emututte omukago teguliiwo gwo ye question eddako tewaliwo omukago just kunyumya mboozi na kunywa chai mu mahoteli nga ba president basisinkanye ba minister basisinkanye East African Legislative Parliament Assembly byonna kumalira abantu biseera kubanga singa omukago gubaddewo oba osobola okutravelinga nga bw'oyagala. Actually ne border barriers zeetaaga okubanga kumpi teziriiwo ng'okubawo obukubi kale ne bakoonamu naye ne gwe n'ogenda tebagenda nakubuuza zimanya biki ogenda kukola ki oli wano bbanga ki oli waka because now where is East African community mweye ensonga okibanga Uganda Kenya mother countries mu mukago Uganda Kenya Tanzania tukyali kweyo level kati ate bano betwakaleeta ba Sudan kati oyogera kweyo level wakyaliwo level n'amataga ffe bagagana Kenya ni basooka basibawo kasita gaawe gaggwawo ne bawulira nga demand kati etuuse kugamba the spirit of one again subjectively abaddugavu tetulinga bazo abaddugavu twalema okurealizinga fact abazungu gye barealizinga abazungu they are tribalistic era bagiraga okiwulidde kyovula abakola obusi obutonotono obwo those are tribes naye bukwatagana at least kubanga tyosobola ovuga okuva mu UK n'osala mu Finland UK tolinyawo yes days tokyasobola Germany naye osobola osala Germany France kuba bali abangereza wali bagamba ffe tuli babinywera temugenda tugatta n'abatana bakola ki kutuuka ku level yaffe bajje wano batuteekeko embeera ffe tusigale nga tukyali independent ng'omuntu okuyingira wano alina okufuna visa kati bo bakyali awo
naye kakati mbadde nkulaga nti obusi buno obutonotono mu Europe awo those are tribes nga wono gamba nti busoga those are tribes naye bali basobola kubeera wamu okiwulidde bawerozi abo bonna those are tribes balemu okubeera wamu ne bagamba buli omu akola ensi ye ne bakola obusi bwabwe kati ife ono twerimbikamu ekyo mbwe we are black people era we are pan-African wapi abantu bawonera we are tribalistic tumaliriza nga tukoze eki tugenze mu bubondo bwaffe obwa tribe mu kugaba emirimu mu kulya mu kukola ki era gye tuoperatingira eyo ate nawe byoyagala oleeta nze ate kati nze ndi realistic nze nkubulidde nti Eastern twogere nga Eastern webanga Uganda eyawamu weeri twogere nga Eastern mu Uganda eyawamu tufune ebirala ebitugattanga nawe Edgar Karuhanga nawe jangu oyogere ng'omu Western tetugenda kusibira wabweru naye kye tutagala kukkiriza ye region yemu okudominatinga now for 40 years yeri mu kulya kale abaana bavudde mwe munaalya ddi ife tunaalya ddi abaana bali ebusoga abali omanyi kabangali anti abo bapakasi eziyita wali enama abo bapakasi jinja ne zisalamu kabu abo bapakasi beeno tebalina mandate ya wali banegotiatinga bokka kale abaana balaze obutali mumativu waabwe baagala bagende abo bogamba abantu bo abaana bagala nedda mutubye nnyo ekimala kimala bakoze statement last week. Yes. What do you think about those protests? Sakulabye tewandabye kituufu no kakati ekisooka campaign eyo nagiraba ku line naye nga bagamba eri partiless nga bagamba eri tribaless bagamba eri colorless kakati ate nze buli lwendabika mu activity yonna ekifaananyi ky'ebyobufuzi kivaayo kubanga tolina bw'otuuka ku senior parliament bali abamawulire n'abasirikale bawulire bagaba Bigirwa azze buzzi ali colorless ali partiless bamanyirawo nti bano abagugubi bakoze eki batulumbye so twayagala okiwa chance naye luzanyo ojjukire nti nze kennyini n'abagugubi abalala twaddamu tuli conveninga netugamba no tuteekwa okubaako kye tukola mu Uganda mu kusitula olutalo olw'okukola ki olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi era mulwanyi munnaffe wuuyo omulaba azoganya so olw'okubanga yali ntandikwa kakati tupulaninga tulabe is it sustainable era lessons ki zetukoze eki zetuyizeemu tusobola oziteeka mu nkola kati nze nga aludde mu byokwekalakaasa emyaka emingi nina lessons zina pickings mu activity y'abaana abo si za kumpewo tactics anti ku muntu atamanyi naye nze manyi kyekitegeeza okonfronting wa military nze manyi kyekitegeeza because I have been in that situation for a long time ku parliament yawo ntaddewo fight zonna emirundi gyonna kati nze manyi kyekitegeeza omusirikale okuyimirira mu maaso naye n'omuyimirira mu maaso n'okangaza byoba owaddeyo biba bingi okay ekyo nenyo myezi egyo ebiri giba miki mifu giba mifu oli mikono gyaki gya oppressor kati omuntu anyooma ebintu ebyo beba neera batebinkwatako balasalawa balabanga mutalina byakola mutalina mirimu olikitegeera kakati ate nga naye omujja ku office katuddemu niba omusalako obusazi corruption yekka yekalakaasa nti sente zimala obubbi just bwabadda bbira n'omusalako ekyo kyokka bwe noga kalifuna omusaala gwo mu halaali otambuze obulamu otwale omwana emalezi yasome ku musaala gwo yekalakaasa nedda increment tugyetaaga tasobola kati wadda kuggwe Farida naga gwe tuyagala kukola mwogera ebyagala okugisaako gavumenti because bawangudde ekigo mu ndabayo that this is their win
no one ekibuga kiri mu stress buli muntu stress agifeelings naddala that corridor that corridor parliament state house KCCA minister of finance yawo naawo buli muntu stress agikoze eki agifeelings buli lwo feelinga stress kitegeeza waliwo impact ekoleddwa because ate kyali badde kibaddewo nakati nze nga ndowooza baguddewo n'empalirizibwa okwetooloola eri wansi kubanga tebasobola kumpa clearance baba balowooza nina ne byendeese n'empalirizibwa okubeera diverted n'envuga ewalala so that is an impact abo abavubuka tulowooza nti tebataddewo impact weeri statement yakoleddwa ku global level kubanga nze amawulire nagafollowinga bulungi nnyo international media zaga capturing abaana bakyagenda mu maaso yes so njagala okutegeeza nti tetunyooma activity obubaka bwatuuse eri abakulembeze njagala okutegeeza tewali atadibatinga corruption ne mu offices za government debate eziriyo kakati ono olw'omubaka omu awo yayogedde yagamba lwaki temwaga tu debating deputy speaker yes lwaki temujja ne lwaki mwekweka mwagala twegatte ku bannayuganda abali mu kwekalakaasa mugulewo debate twogere nagamba bamukufe tuli clean naye ensi yonna erowooza ffe ffenna tuli bali okitegeera kakati olutalo lwa corruption ku General Museveni nga bwe mulaba ekisooka bw'alwanyisa ennyo afiirwa bw'atalulwanyisa afiirwa ali mu katu so alina lukwata mpolampola naye nga bw'omanyi mu bukujjukujju bwe alina engeri gy'agenda okiwunzikamu kati kyagenda okukola amaaso agenda kugajja ku bantu abakola amawulire bapolitician abakola amawulire asooke ekigere akiteeke ku ba permanent bano ba civil servants era naye yagambye nti basinga okutubba naye ng'ate kituufu be basinga okutwala essente nnyo era ekyoze nkyogedde ebbanga lyonna nze yebadde debate yange nga nze sikkaanya nakusoosowaza paalamenti nga ekitavu ky'obubbi kubanga ku paalamenti sente ziriwo ntono nnyo for sure netayebwa yayogera luli n'agaana simanyi lwaki mutunuulidde paalamenti bajeti yaffe ntono nnyo tebaweza na trillion parliamentary budget no paalamenti ekola amawulire paalamenti ekola amawulire gwe tokimanyi nti paalamenti ababaka nibo baba nafunayo miliyoni 2 era amawulire gakimanya webale era amawulire gakimanya golooza lwaki naye olowooza miliyoni 10 sente ku PS kwandase kuyita lowooza sente ngezo just 10 million azigaba bwana bali mu system buterevu kati olaba obubaala obuli mu kololaawo weekend bukeesa Friday Saturday banywa ne bukya naye osanga omuvubuka akola mu immigration naye nga anywedde omwenge gwa miliyoni 38 in one night yes biru gyali mu clearing ne baleeta nayiwako bamumanyi binywera nayo n'abawaka check ne bala negenda kumande nekera mu bank miliyoni 38 omulala nga zinazo cash yes nga gunywedde kintu kitono nnyo noloze passport imeka z'abanywedde kezo gume sente zitambula wali immigration yawo yes kakati abantu abalina esente mu Uganda tebakola mawulire era bw'ogamba nti ogenda kwekalakasiza ku Ministry of Foreign Affairs tosobola kufuna na nsonga gye weekalakasizaako kubanga sente engeri gye bazitwalamu ziri tekiniko nnyo tosobola nazitaputa naye bya parliament kuba parliament si bayivu ku parliament byabwe biri open ogiwulidde buli kantu ke bakola konna kali covered by media naye njagala okutegeeza kati kankuwa ekyokulabirako ekitongole nga National Medical Stores ekyo ekitongole kiseba na Uganda abatamanyiddwa muwendo
naye tewali akyogerawo kyekyo ekisaasaanya amadagala gw'omanye kitegeeza nti baddira consignment gye batwala ekamuli ne bagibala nti ya miliyoni 800 eno kwedikoota yaabwe naye nga ya miliyoni 800 bongerako bwongezi 0 omanyi kyekitegeeza ekyo sente ze baba basigazza miliyoni 720 butereevu tewaliiwo kitongole kyetaaga kuba miggo ng'ekyo abantu bafudde mu kyalo baweddewo obeera ondaba nze mbeera nziika abantu buli ddakiika naziisa omuvubuka yafudde hepatitis B nga tewaliiwo ddagala lya ala ngenda kebera mu kitabo kubanga mpandiika naye nga nyingira 1000 plus bangi okitegeera naye kati yo NMS kyekola nti jjukira wansi eno ku bulwaliro bwonna baateekayo ebitabo bya gavumenti nti neweeba kiliniki ng'eri private okay erina ekitabo kya Ministry of Health buli mulwadde yenna reportinga bwepa basooka muteeka mu kitabo ekyo okiwulidde oba eddagala weeriri oba teririiwo kakati bo kati bo ne bakozesa that records okugiwerako accountability eno waggulu this is the numbers ze tutwitinze mweno financial year naye nga jjukira bw'otuuka ku ddwaliro lya gavumenti lyonna bakuba mu kurecordinga mu kitabo ebisigaddewo byonna obigula ku pharmacies across okitegeera kakati bo ne bakozesa record zino particular ze bakugjeeko bo ne bagagawala kakati obubbi obwo kyogamba obubbi bwa parliament bwa bulabe okusinga obwo because bano bali mu kutta bantu gwomanyi kyekitegeeza okubanga omuntu omulwadde wa HIV n'atuuka mu ddwaliro nga ARVs teziriiwo nga teziriiwo nogaba ne tugenda kukola tutya abantu fe tuziisa abantu ebyo hepatitis B bwe bulwadde obukadde obwedda obwafunirwako eddagala obutakkirizibwa kutta muntu mweno era gye tulimu namuziise yes ng'ekibumba baakikuba akawuka kaakikuba nga tasobola kuddangu naye kakati ekyo okyakauntingira otya so bwe tuba twogera ku corruption mu Uganda General Museveni focus gy'aba asinga okuteeka agiteeke mu civil service agiteeke mu civil service ku kino zisimwinaako tabu abanyige no agamba bano ba protesters muzanya na muliro if you are protesting you people who are going to the streets you are playing with fire anti kati ayogera byabufuzi takimanyi nti ne guno omuliro gwe guli mu muyamba naye okulwanyisa bali singa tetumutaddeko pressure yali bikozeeyo ebbanga lyonna abadde nga yemagaza bwemagaza sigi walk to anti-corruption n'atambulamu awo okuva wali eri ku State Square paka Kololo okiwulidde n'akomaawo eno pressure eno bino byagamba you are playing with fire yetaddewo eyembeera naye okumuvinga kuba ndaba musajja we gwe yateeka wani brigade ya Rushoke agenza ayoolayoola sebo ne Busoga eyo yatuyoddemu yatuyoddemu wa cooperative bamuyitaani mwami Basoga mukwano gwange mumanyi cooperative bagambye miliyoni 520 zamubuliramu za cooperative kati ateba MPs ali ku university nga 3 zezababuliramu nikumanyi billions 3 okubuliramu sente ensajja ezo ediganjalo okutegeeza billioni 3 sente ensajja oba senior landlord yennyini akirizibwa okwogera n'obuyinza sebo osobola okutwala billioni 3 zisuula government wezo ziri ku muntu amanyi ebya power n'okunyiga amapeesa that's a quarter of a trillion bwabanga ayagalwa okujjako government azi zisuula government ezo that is a serious money ne President Museveni asinze kukiita yaziyise subversive activities
as a subversive is kiyinza okwogerera mu luzungu naye kitegeeza ng'ezo activities zagala okuggyako obuyinza mu government oba okuggyako eza corruption eza protests z'abavubuka anti ye Museveni tayagala abantu kwesolooza wamu nti mugenda kwekalakasa kuba amanyi nti anything can happen nekimulemerera nakola ki kisobola okuggwerewe ekyo ye alimu eyo layini akimanyi bulungi nnyo nti tulina cause entuufu eya corruption naye aba tayagala tujje wali in a protest way kubanga akimanyi nti abantu bayinza okweyongera okwesolooza ne bimuwanvuwako so ye ali mu political line protectinga ntebe ye tanaba kutunuulira danger gye tulimu nga bannayuganda otufiirwa abantu baffe olwa corruption otunuulira oluguudo ng'olwegayaaza baalukola nga tunabona kumala myaka 3 lwona lwafa bakontrakita basobola batya okwacountinga ku sente ze bakozesa ku kkubo eryo empitirivu lwona lwafa gayaza road obeera nga agenda yiri eri mu nsi ezitanaba nakubeerako kizikola but gayaza road wano naye bwe tutunuulira abaana bali ku protestinga bwe tutunuulira ab'ekenya balina points zaabwe ze baagala okwachivinga sign to finance bill mukulu Ruto n'awuliriza bano aba wano bagamba Anita must resign. Do you think is that achievable? Anti kakati zino ensi ebbiri tezifaanagana kati ate nze alina solution ku Uganda ogituusa ku Kenya level kweri okitegeera naye abantu bewugulaza tebaagala kukola ki kuwuliriza mbwani yaleeta idea tuteeka okumanya kubanga state capital ye Uganda si ye Kenya ffe tuli ku Moi era Kenya we yabeereranga ku Moi 92 era nga naye abantu abawala mu makooti abantu abakuba mabuusu ebyokwekalakasa nga tebiriiwo ffe tuli mu 92 Kenya weeri we yali mu 92 kakati yavaayo etya yavaayo nga bana Kenya beddiza obuyinza ku kifuba bana Kenya beddiza obuyinza eggwanga ne baligabana buli region neba ne political power kyempita political empowerment era abantu 100 baafa in the due process abantu 1000 currency kati sacrifice y'abantu 100 yevaamu eddembe ly'olaba Kenya olwaleero yes notukane ku musirikale novubanga bw'oyagala talina buyinza nalaba akawala nga kamwekubisizaako sherifi biki omusirikale talina buyinza kubanga bagamba nti tewaliwo munakenya kuddamu kufa lwa byabufuzi ekyo kyogera mukati liza politicians sijja mwatigiza amanya ali mu government omu yangambako kimu n'agamba kati endozo olaba Ruto talina buyinza talina maje talina kikati kikyayinawo kati kwegamba nga ye kati yes ye ali mu kyawano you have to have the police you have to have the everything nga yalaba ekyo kibi nnyo and I'm telling him but don't you see that systems are working to an extent that the president tasobola kukwata ku ye takimanyi nti eri ye process ekulaakulanya eggwanga nga tewaliwo omuntu alina absolute power ku ggwanga yalaba tekyakisiru olw'okuba ye ali mu environment ye Uganda eno mu centralized power obuyinza bwonna buli mu muntu ogwo command gyawa yekkirira wansi neteekebwa mu nkola kakati bana Uganda tulekerawo okulamentinga wetuba twagala okufaanana ku Kenya wetuba twagala eggwanga lyaffe nalyo lyesiimiseeko tulina okupayinga the price tulina okukola ebintu ebituufu ekintu kyekituufu ekintu ekituufu abantu babeere empowered gye bava Ruto ayina region ye yokka actually sub region not even a region yes ayina bakalanjini small tribes tasobola talina kyagamba bakikuyu talina kyagamba banabe abajaluwo abakalenjini in fact baleka bakutane okitegeera
So in Kenya to president abeerako nenga kubanga ekisooka IGP waliwo process emuleeta ame commander waliwo process emuleeta wewawo nga ayinamu contribution entonotono naye purely bali ku institution strong institutions okitegeera so osobola n'okulonda omuntu ataakuwagira n'omuwa obukulu ate nga tamaze kukyuka kumwambaza t-shirt yo wamulaba kwono CDF eyakufira mu helicopter tiyawagira Ruto mu campaign era ne public n'ekimanya nti ame commander mu kiseera ekyo tiyawagira yes egola yes naye Ruto bw'atuuka mu office agenda okulaba nga is the most qualified era yagamba era gwe yalina nga talina kyakukola nga gwalina okuwa omulimu okiwulidde so wano mu Uganda tekisoboka just imagine singa Kyagulanyi Ssentamu yali alangiriddwa okuba president Muhoozi yali badde CDF olwaleero is he the most qualified tekisoboka wano the winner takes it all because he's not the most qualified when you are even looking at winning but yes you can win but can you take power because winning is different and taking power is different. Waliwo forces endala there is a difference in winning n'okutwala kati okutwala obuyinza kisinziira ku population egamba ki singa population ebeera aggressive okay neremera ku kiyasazeewo mu box sebe ntebe ogituulamu but we have a problem of a lazy population. That is it lazy? Yes. Because we were bringing that narrative of laziness, but the circumstances now in Zogamba is favoring Uganda. Ati circumstances itya. Because imagine a president who's fighting corruption, and when you say you're going to fight corruption, he says, for you, I'm going to deal with you, you're playing with fire. Anti kakati ng'omanya ono president amaanyi ge gali ludda wa. Nti gali mu mundu. Gali mu mundu. Tukitegedde gali mu mundu. Asobola okuba 10,000. Asobola okuba 2,000. It's okay. Mu era ki? Mu era ki? Yali mugolira. Sebo tayina buyinza butta bantu 2,000 tebakulimba. Nze nkubuulira ensi yatabuka kati. Olaba mu 2021 yatta abantu be yatta naye nga ate kaali kegugunga katono nnyo. Tewalina kwali kwekalakaasa bwali bwana bakazi batambuza. Era mu 2021 obuyinza twali tubututte ffe twali abasiru. Kubanga state apparatus zonna eza forces twazikwata nawe ya mu kibuga. Era transfers zaali mpitirivu nnyo. Ekintu kyabaluka waawo mu kibuga nga tewali na deployment obuyinza twali tusobola obukwata. Nifo twali abajega. Ebintu by'obufuzi you take advantage. You know that man that is in fact olaba n'ebigambo byatera ofulumya amaliza ataddeko Ssaabalwanyi. Olowooza it's by mistake. Anti akipinga empiki emu gy'asinga okuzanya okukipinga ng'omutya. No, but it's because the musajja no. Sikukipinga. No. Takutiisa ti. Akukipinga omutya. Gwa mulwanyisa. Olwana okimanyi nti olwana na kirimaanyi asobola okukola ekintu kyonna. Abeera akujjukiza nti galinzi seeka. I want to also remind you, Ojukanga yakawangulira akalulu ako. And everybody was asking, speech gyali mu kuwangeringa itali a victory speech. Era wawulizanga complaining amaliza agamba nobody is going to disturb the original. NRA. Katika nkubule. The original. Okukanga mu byobufuzi kukirizibwa. Okukanga mu byobufuzi. Kakudyo kamaanyi. Jena yakakudisa bana. Nze nkubulira. Jeno nasoma akatabo k'omukulu oyo. Oyagala kutisa bana Uganda bazokulaba kati. Omanye ekyali emakindi. He says in one of his own words that they had to use scorched earth policy in Makindi. Over 2,000 people were knocked down as they are catching Kampala. Yes. Awe Makindi, just a stone throw away from here, 2,000 people. And someone writes about that without any remorse, without any feeling. Yeah, twakuba emirambo gyagwa 2,000 wali. Anti kakati kyenjawulo okugamba. That's the man we are talking about. Nze ndi mu kugamba, nze nga bwe mbiraba. Process eyaleeta omusajja oyo. It is the same process. Eyina okumutwala. The same cost. Wuyo.
omukulembeze n'ayagala okujjako Gen. Museveni nga tofocusing ey'ensonga nga togitunulamu eya violence oba onyumya mboozi oba obuwuddisa bannayuganda. Kituufu nnyo is capable of doing anything. Naye we have seen dictators collapsing abali more capable than him because of one factor, action ya population. So the best way kwe kufuna amagezi agamplifyinga omuntu wa wansi. Mweno era yaffe gye tulimu eya technology tusobola kwebasa abantu 2,000 nolowooza nti ojja kusigala ku bukulu. Wa my friend oli mu kwogera ku 1986 tewali social media, waliwo radio 2, waliwo TVM nayo ya gavumenti, tewali masanyalaze, naye kakati tulina amawulire. Nze nkola amawulire wano nzekka. Page yange ya Facebook ebaddeko abantu 6,700 nga nsobola okwogera nabo bwenjagalira nga ne gavumenti terina we controlling bigambo byange, naye nga njogera n'abantu 6,000 abali mu America, abali ewa, abali mu nsi yonna. Zanjawulo omwabya fe abakulembeze ffe tutanaba kunyiga mapeesa gaffe yensonga yokka. Abavubuka batya? What is the next? Banade bali mu kwekalakasa. So what next for them? No, ensonga si abavubuka bokka. Andi be basinzo che. Buli kintu kibaka atandika. Lwakuba kyenewunyiza. Nina omukulembeze gwe nalabye nga ye committee agamba nti si kyaffe naye tukiwagira naye si kyaffe. To set the record straight. Kakati kyenewunyiza kiri kimu nti bwe kigguka nga tugambye nti si kikyo. Twabawagira nanti. Ate twabawagira kitegeeza bagenda kuwaako obuwi mulimu. You are not the leader. Wechiri. Nanti bagamba it is leaderless. It is leaderless. Chimala nekifuna command. Kituufu. Chimala nekifuna command. Naye ng'ogenze ku record mbwe ekyo si kyaffe era tukiwagira. Ne bwe kigguka era bajja kumulabirako bulabizika k'okumuwa nga ministry ngayo. Naye twatuuka tutya ku level nti we kigguka omuntu alina ofunamu. Byobufuzi era bipeyinga baaka. Yes, naye nga sigwe genda ne expectation. Muba leaders abaliwo. Okiwulidde byobufuzi bipeyinga baaka. Olowooza eyo statement ya demoralizing abaana? Nze statement mbakubanze nga nze ali mu position ye nali sobola gikola kubanga mulwanyisa na kyemalira muba temumanyi fact emutwala kati gwenza okuzala wa ka demonstration akaze Katonda n'akateekamu omukisa ne gunyooka wuuyo biganye abantu beyongedde wuuyo biganye bali bakimuteekako nti n'oku yeri mu kuorganizinga March Parliament yali ayina ate gavumenti egudde ng'otugamba nti ate osembera gwagayi tobimanyi bino olina sigala eyo olina sigala eyo nagamba akanveeyo ngambe ate pressure etya nga balowooza yali emabega wa ekintu kino kati yayogera on behalf of the government on behalf of NUP which is the truth. He wants to be honest. Whether he's another kind, let me tell you, some people are on behalf of politics. That is another kind of politics, to be honest with your people. And so many chitusikirimu nayo kinaba kikuteyo it's still okay. That is a leader beyond self. Anyway, strategy ndowooza bwetyo ye bwe yagiraba naye nze banjiraba bulala. Kakati kiri kyogambye nti abaana bakole ki? Yes, bazeeko kikati. Tetuyinza gamba abaana bokka kubanga naffe we are Ugandans. Okay? Naffe tuli affected by corruption. Olutalo lwaffe ffenna tulubeeremu nga bana Uganda. Ekyokubiri, the best way to achieve it. Abantu balina okukkiriza. Abantu badde mu trenches zaabwe. Badde mu trenches zaabwe bakomandinge gye balina komandi entuufu. The reason why tunulira abakenya ne twegomba bye bakola tetwagala kubikola. The costs. Abantu balina okweddiza obuyinza bwa kuba kati nze bw'ogamba nkomandinga ebusoga nja komandinga n'abaana bajje ku kkubo nga bagumu nti Bigirwa yayogedde. Tumumanyi waawali. Oba politics oyakyusa bannayuganda kye bali mugamba maybe politics has been redefined
to not accommodate the likes of Bigirwa nga politics just agenda kwekulaye kabana bagenda kwekumamu omuliro ngache mubadde mwogera nti abantu bennyini abawansi bestukire kwanga batumi babigirwa babaliddemu olukwe we batumye Bakyagulanyi bagenze kwerowoozaako babesije balemeddwa okukola ekyabwe so how about politics akyuseemu okutuuka ku level nti babigirwa tebakyabeetaaga in the politics because now you're politicians no toinawo osobola kugambira nti Bigirwa tukyamwetaaga ekisooka I am entitled I am a Ugandan kati yegatte ku banna Uganda kakati toina bw'ogamba nti nze onsambye ndi wabweru wa kisaawe no ekyokubiri niwankubadde bagamba nti it is partyless it is colorless biki no just bakozesa terms mpya ku internet but in the real sense China leadership yes ne command oyinza okugenda okwekalakasa nga toyina command and control tekisoboka oba yensonga lwaki zino protest zibadde so impactful because buli omu amalaga mushroominga tewali central command kuba abantu abasinga kyabadde balwa no it is also a strategy abantu basooke balowooze nti kyabwe okitegeera so then that brings me to the issue of President Museveni someone is financing those protests waye kyasinze okugumirako kozi gwe soko otunuulire kozi soko ffe tuli ku kozi tetwagala kuwulira Bugundi yateekamu ssente ffe tuli ku kozi kati ate kankubuulire demonstration bwebeeramu ssente nnyingi ate tetambula demonstration nzibaddemu ate ng'erimu ssente nnyingi ate etambula etya abantu bagetinga comfortable ono mwe otya kati ate bw'okola ekyo omwana agenda ku street alishuwa family yange egenda kulya ate atya oli okirabye wano mu Uganda wano omuntu okumuwa emitwalo 5 agenda agula ebipiira ayitireyo buyitizi oyo nanyuka ate tozibanja ate oyizo zibanja tosobola okitegeera olira omuwe miliyoni 2 agenda aleete abatandika oyo naye n'agamba n'okuba essimu 2 nga takwata ng'omanya oyo naye akoze eki agenze ebyesente ate tebikola ku njala eri wano so kibuli iyo nateekawo buteesi abantu balina kubirivinga cause nti weeri koze eyinza okubeerawo President Museveni koze yanayitagiwakanyiza eweeri n'agamba nti era ekituufu singa mbadde mwagala ebyaddala mwagala protestinga corruption I would be the first person on that match naye n'agamba waliyo abalala yesu ababuyabuya abebayingizaamu obuyingiza because of the excitement naye n'agamba they have evidence credible evidence that suggests or confirms that those people going on streets were actually facilitated. Anti kati omanyi Museveni ba agent be ba informer be bamukuba nnyo obusente bwana bo balina oteekawo omulimu kati iso teekole CMI teekole kati yeba muwa report amuwa report nti waliwo abazungu abakola ki abateekamu naye nze nkubuulira ate n'abazungu bali bagamba babateekamu gye wava oba kyaliyo kyeko kyaliyo nkugambye kyenjala okutegeeza nze demonstration nga bwe nagirabye teriimu ssente ya muzungu eyo oli aba akulima demonstration erimu ssente y'omuzungu yerabika etya nkugambye mu Uganda demonstration yonna tesobola kuyimirirawo lwa ssente era kasito leetamu element y'essente abantu nga babuuka no omuntu ayinza okuba nga tazikuwadde ng'ogenda naye nga waliwo assurance bw'ona ovaayo ajja zifuna kati kankubuulire ekisooka tezibula mukwate olwo lugero gye luli ewaffe tezibula muki mukwate gwe bakukwata tewayinza kubulawo ayinza kukubeereramu oveeyo but at the level of organizing at the level of organization bichi byonna kuzimba idea tugenda kola tende mobilization kasita kijjamu element y'essente tewali activity eyinza kubeerawo kubanga abantu batandika okwebuuza oliba omuwe miliyoni alowooza gwe olina nyingi nnyo wazijjeewo olaba mpaaka kadde ojje kuntuumu miliyoni aga nzo mpaddeko akakadde ngende bakubenze ng'osigaza 5 oyo ng'atandika okwebuuza ebibuuzo ebiyitirivu ennyo
era bw'omwaka kadde anyuka bunyusi simutaddamu kukwata kuba bakimanyi waliwo force ey'ebyensimbi eriwo ng'omuwaddeko buswazi okitegedde kakati olita kulimba naye ye ku desika ya Mwai Museveni ye bamutwalira amawulire ago yo bye bitongole ebikesi wano mu Uganda birina obusobozi obuzimba evidence yonna bulina obusobozi obuzimba evidence yonna okuyimirizaawo emirimu gyabwe bingi nnyo era ebisagala bigendamu nnyo. So the fact is amajja temuli just ensonga ebaddeemu nti ekyapening e Kenya kyansiparinga abaana wano naffe katugezeeko kuba wano kiri waasi. Because even it comes at a time after the protests. It is a Kenya influence. Bagamba 23rd July. There was like a month to go or something. Yes, anti-parliament yali ekomawo. Yes, ne bagamba katubateege ku lubakomawo. Kiki kye bamiisinze bano abavubuka mu kwekalakasa kuno ng'ogamba nga gwe abadde mu struggle nga gwe ategeera noga maybe nga baddamu nga 31 kuba bagambye baddamu 31. That is this Wednesday. Kiki kye bayinza okuteekako essira? What should they do different this time round? No, okwekalakasa okw'ekika ekyo tulina okumakinga sure nga nange mwendi tulina okumakinga sure nti buli Munnayuganda kimukwatako. Tetunaba kwachivinga kintu ekyo. Abantu balina okuva ku mirimu gyabwe bayingire mu nsonga z'eggwanga lino. Naye ng'abasuubuzi bali beekalakasa nga mmwe mutudde kati ogenda ku konvisinga nti omusuubuzi akwegatteko nga ye bwe yali akaaba tewamwegatta. Kino kyetuliko ekya corruption ky'abantu bonna omusuubuzi tekimukwatako be basinga n'okubeera affected. Kimukwatako naye their time you did not stand with them. Tewaliwo ataawagira basuubuzi kubanga ffenna tumalira eyo okitegeera. Kati gwe kyoba omanya kiri kimu nti obuzibu obubaddewo bubadde bwa leadership ya opposition. Tusobola tutya okwalaininga obulumi bw'abantu abali mu sectors ez'enjawulo ne tubugatta wamu ne tukolamu action. Abasuubuzi balina ensonga zaabwe, informal sector ina ensonga zaayo, abatakisi, abasomesa balina ensonga zaabwe, n'abasawo n'abasirikale. But tekiniki ki ereeta ensonga ezo nefuuka issue egi? Fena ne tusituka ne tugamba nedde ekimala kati awe wali firimu awo. Era omukulembeze n'aloota ekyo n'akyakivinga yagenda okufuuka commander in chief. Tewali wadde okuwannaanya. Si bino mbundi n'abantu bangi sijui nkola nti ebyo just biri passive. Ne protest olate zisobola okumaliza nga zituuse ew'omukulu yekinyini kyabadde atya. Do you think mu byobufuzi tewali kitasoboka muganda wange? Mu byobufuzi buli nsonga yo gujjajja omulaba oyo goza lwaki aneguka mangu n'agamba mubakwate jjajja alinga eyakafugira omwaka gwo mubakwata kuba kimanyi nti anything can happen. Yalabye banne nga bagenda. Do you realize that Mr. Museveni does not even look down at one person protesting? Ne oba muntu omu. He does not take chances. Alinga he still feels like he has just taken power yesterday. Any revolutionary leader ebbanga lyonna taba comfortable. Naddala engeri ye gye yajjamu ey'obuyeekera. Obuyeekera bwa njawulo ku aggressive actions endala zonna like terrorism and whatever oba demonstration. Okay? Singa ofuna obuyinza ng'obadde muyeekera. Eneeyisa ye bayanjawulo kwabufunye ng'abantu beekalakaasiza. Yes, oba ayise mu kalulu. What's the difference? The difference is that omuyeekera buli dakiika aba yeekengera. Omuyeekera buli dakiika abala interest ze. Buli dakiika yalina okuwonawo. Because they are surviving. Yalwana kubeerawo. Okiwulidde. Kwegamba ensonga yonna asobola ogisacrificinga ku lulwo okola ki? Yo okubeerawo olunaku olumu bwe ruti. Because okubeerawo is yes. So
kati that is the president we are having. Kyova ali expensive nnyo okumubeezaawo. Even if ali mu power, it's very expensive. Yes, because ize muyeekera. Buli dakiika aba abala, kyayogedde kitegeeza ki? Intelligence mugamba ki mwafunye amawulire agamala? Kubange kyekimukeepinga kutegeera. Kikwegamba kitegeeza buli dakiika abeera akola interpretation ku events ezikola ki? Ezigwawo. Dakiika zino 5 twogere ku nsonga ya Theodore Kikubo emikono yagiwezezza ekijjamu obwesige ba commissioner wa parliament. Era nga kale agenda kutebolinga ensonga ze ku parliament emikono egikkiriza petition y'okuwulibwa giweze. What do you think of Mr. Theodore Kikubo's alternative ey'okujja mu bano ba commissioner be bagamba abeegabanya akawumbi kamu ne miliyoni 7 ne bazeewo okwebaza emirimu gyabwe gye bakoze? Kikubo nze ndowooza ekisooka njagala omukongratulatinga okusolooza emikono egyo. Naye eyo mata egenda kubeera concluded mu ndaba eyange. Tugenda kumaliriza nga abasoloozezza emikono bananyini petition n'ababadde mu mawulire ku nsonga eyo nga bali mu kwetondera eggwanga. Lwa nsonga egi mata yayita mu process. Bajja kuleeta issues ku meeza nga mata yayita mu process. Nze nalaba kopi ya service award ngeri wansi wa benefits ezaba former speaker, former vice president, former prime minister. Ku page egi bali basimbula dda Land Cruiser zaabwe ne bazitwala waziraba ku parliament. Kakati ne bano ne beewa 4-5 ku December vote. Kakati facts zigenda kujja ku meeza nti mata we yajja mu Legal Parliamentary Affairs Committee gwe waliwo kubanga waliwo omubaka gwe manyi banga nti yakamala omwaka mulamba tatula mu kakiiko. Ate nga member wa Legal Parliamentary Affairs Committee naye ate y'omu kubaleekaana ku mikutu yayitawa mata lwe yajja teyaliwo. Mata yali kulinze. But people in Ghana are not saying this is not illegal. This is a moral issue. Issue eri mu parliament eri ku legal. Bagamba it is a legal issue. Bagamba tezayita mu mateeka olw'okuba tebabeera mu parliament. But that is illegal. Ffe twagala na kubabuuza ifrisi yayitawa. Because that's era Uganda tuba ku conscious politically. MPs buya. Because Because that thing was passed to the question is moral. Because antwaga baweewo otya ssente nga n'ekisanja kyo ky'okuweza tekinaaweera. Njagala okutegeeza bagenda kumaliriza nga beetondedde empuuga. I am telling you. Because era kiddayo mu process. Mata ejje ku fulo bagisindike mu Legal Parliamentary. Eddemu egikole ki? Egipepete. We malo ogipepeta bagikomyewo ku fulo nga basoma report yaki? Basoma report y'akakiiko. Akakiiko kakugambe nti ku nnaku z'omwezi bwezi ne bweziti eno mata yajja. Nekyo debatinga negenda ku level eddako. Ate mu bureaucracy mata bw'ejja ku mmeeza yo neebuukawo nedda ku step eddako tolina buyinza bugirikoolinga. Nze ndi student wa public administration. Bw'oba tobaddeewo, yes, ensonga za gavumenti ziyinza kulinda. So gwe linda ojja kulaba gye kiggwera. Yes. So just babadde batukolera mu byabufuzi abo kunoonya bululu bwa taamu ziddako kwefuula bamalayika bakola ground. Kwefuula bamalayika Tebalwanyisa corruption. Tewaliwo corruption yawo. Tewaliwo mubaka genuine ayinza kulwanyisa mubaka munnaawo. Kyewaba kati Ssemujju yavaayo n'agamba nze ono mukwano gwange sijja kugisayininga petition. Gwe tuba tugamba at least that is a real person. Is a realistic man. Because he gave the reason. Yavaayo era n'atutegeeza nti ensonga yajja mu kakiiko mu 2023 ne tugiyisa. Naye ne bwe yali badde nti N'agamba ate n'ono mukwano gwange. Agenda kuvaawo ng'omuki? nga wina. Nga wina olw'ensonga
eno mata egenda kukola ki eyoti bwegenda okunzi ababaka balina solidarity muganda wange nze nga atagendangako mu parliament nzakubuulira oyagala okukyaza omubaka wa opposition mu constituency eyo akukubiremu ku kikopo n'agaana lwa nsonga egi is a colleague. Naye waliwo n'agambye nti ne mukulu Theodore tali mu position ebeeranga erwanyisa kubanga abantu bakamala omakinga to parliament. Of course bamuteekako embeera naye ne bamukuba ne bamukuba baleeta ebizibu bye naye baabikola ki ate kati akyayinza okwogera aba yeekaza bwekaza aba yeekaziza bwekaza amata ye tenaba kuva mu ddiiro naye Fada yavaayo nagana imuleeta obujulizi munaleeta obujulizi obumulumika bujulizi Fada ogambye mu Fada asibwe ngambye bwe muyita engeri gya oli president wa NUP sebo kyenjala okutegeeza omukulu ye abadde nga akolera allegations eziba zibiriwo kwakitingira okiwulira kati singa kino ekyampuuga kivaayo ng'ali kiriya anamwetondera mpuga yakkiriza anabirivasinga mpuga yakkiriza nti sente yazirya just yakomawo kyeŋŋamba the action which was taken by Oweekitiibwa Kyagulanyi anazirivasinga notasobola kati tukolera ku mawulire ffenna na social media amawulire gali ku Ssenyonyi kati naawe oli mu kwebuuza lwaki ku luno wasaba evidence ku nsonga ya ate bwe yavaayo nagamba nti ababaka babawa ssente okuyisa homosexuality bill yalina evidence where was the evidence sizezo ssente omukulu ze yaleeta ono yani Kagabo how would you tell zamuwe ate sizezo ezo zaali ate endala the 40 million ne Kyagulanyi yazoogerako n'agamba bannange MP mpuli amwalidde buli omwazeeyo ssente kati omuntu bw'agamba nti Kagabo yaggyayo ssente to taint the other party kakati Kagabo yagwa mu mbi Kagabo yali amanyi parliament eri ku alaali ne bamuzannya yamaliriza yekazolide bazi buli omulaze wakana ababaka bonna akasente baakatwala bonna because parliament wali munda eringa ebagamba nti byolabye Miami byolabye Miami ebyolabye Vegas bikoma Vegas ye parliament yaffe kakati Kagabo yafulumye ebye Vegas abireeta wabweru katono n'obulamu bugenda obwa Kagabo oyo kuba yali azanyiramu live wires akutemu okiwulire ekituufu nnyo ali mu kintu naye eyo tetwali tuuseeyo singa yali amaze bulungi abantu bakola ki bazannya nabo okiwulidde tewali tabu mubeere bulungi basebo ne banyama tujja beera wano okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 3 ez'olweggula manya Edgar Matthew Karanga mbadde n'omukyala Farida Bikobere nkoze n'omwami Jeno Bigirwa Mosaes okuva mu Eastern Revolutionary Platfoprm ali yali ku camera n'omukyala Tenjo yali mu production tubaagaliza olunaku olulungi mukama The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.